Ssentebe wa disitulikiti ey'Mpigi Martin Ssejjemba yakwatibwa mu Ssebaseka w'omwaka guno akakiiko ka State House Anti-Corruption Unit akalwanyisa obulyake ne banne abalala ku misango egyekuusa ku kuggya ssente ku bantu okubawa emirimu. Wabula ono yayimbuddwa ku kakalu ka kkooti ssabbiiti ewedde nga 15 omwezi guno nga kati waakuwoza ng'ava bweru. Kati ono olwaleero akomyewo mu wofiisi y'okuweereza bannampigi nga yaniriziddwa bakansala ab'enjawulo. Nga tannayingira woofiisi asoose kwogerako ne bannamawulire n'asaba omukulembeze w'eggwanga okutunula mu kakiiko ke yassaawo akalwanyisa obukenuzi ak'omu maka g'obwa pulezidenti nti nako keetaaga okunoonyerezebwako. Let us also investigate. There could be corruption in the anti-corruption unit. We need to question it. Let those who are responsible take also an investigation in the anti-corruption unit. Agamba kakolagana ne bannabyabufuzi abagezaako okwagala okuttatta n'ekifaananyi ky'abalala olw'ebigendererwa byabwe. Akakiiko kano kapangisibwa bannabyabufuzi okusaanyaawo n'okulumba okukola ebiri political agendas ebitali mu buvunaanyizibwa bwe bagezaako okusiiga. Ono era talemye kwogera ku bannamawulire abawa ensi amawulire amakyamu nti bawubisa eggwanga. Oluvannyuma lwa byonna tujja kuwangula, amazima gajja kuwangula era amazima gawalirirwa abantu ate era ne bannamawulire okubasaba okulipootinga ebintu ebiri very factual okulowooza nti nno nakaka okusaba akakiiko okumpa akakadde. Can you imagine? Neno osanga nga bamawulire bawandiika diverted facts. Ekyo it is a shame. It is a shame. It reflects pain. Nekitwongera tuwa confidence that justice teweebwa mu makooti gokka. Justice eteekwa n'okuweebwa buli muntu atambula okuwa obwenkanya naye ateekwa okukoleeko bbeera ng'abuwa. Bw'oba tolina reflection ya bwenkanya ebizibu byonna biyinza okubaawo naye munnamawulire ovunaanyizibwa okuwa ekifaananyi ekituufu. Ayagala essiga eddamuzi litaasa abasibe abangi abali mu makomera naye ng'emisango gyabwe gikyakandaaliridde mu kuwulirizibwa nabo okufuna obwenkanya. Nsaba abalamuzi obwenkanya ne fakisi zonna zigobererwe, abantu basobola okufuna obwenkanya babufuna. Abantu bangi bafiira mu makomera olw'emisango emijweteke n'obujulizi ate era n'obuli bw'enguzi obubeerayo nga basasula abantu ab'enjawulo. Nsaba beetegereze nnyo fakisi ezireetebwa ku files ez'enjawulo ate basalewo mu bangu. Abantu bafuuyire ba political prisoners bavumbira mu makomera. Abantu abatayina abajwetekeddwako ebisango bavundira mu makomera eddoboozi lyabwe ttono. Banne bamusanyukiddeko ne balaga obutali bumativu nti emirimu gibadde gyaziŋŋama olw'obutabaawo bwe. Musanyufu nnyo nti mukama wange akomyewo okukola emirimu gye gya disitulikiti. Twagala okwebaza bonna abadde mu mbeera eno okulaba nga chairman afuna obwenkanya n'okuyimbirwa. Ebbanga lyamaze nga taliiwo nga bimanyi nti taata nga tali waka. Disitulikiti ebadde scattered nga buli omu akola by'ayagala. Abantu bali mu dduka lumu tategera kiddako naye kaakomyewo olwaliro ngeze okulanga n'abakugu abaali batakyajja bategedde nti mukama waabwe akomyewo nabo batandise okukola ki. Yes, nkomyewo mu ofiisi okukola ekisaanyi kyange kikyagenda mu maaso ate era nga bwe nalangirira ngenda kwesimba ku bwaka bwa paalamenti bw'omu Mawokota South mpita mu processes zonna bwe kibeera nga kyekimu ku ebyo ebinnangisa obwemage n'okunshutinga art sigenda kutya. As long as kasakibanga Katonda yasazeewo kijja kuba terika kirinako buvunaanyizibwa era kyemmanyi kimu okutya bw'oba okutya owangule ate noonya amagezi osobole okukola ebintu ebituufu mu guidance ya Katonda. People power, our power, our power, people power. Ssejjemba asabye bannampigi okusitulanga eddoboozi lyabwe okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga. Saddati Mbogo agafeeyo ku Spark TV.